Nyongera okwebaza omukulu Salongo Fred Kalema Pax olw'enteekateeka gy'akoze olunaku olwaleero okwongera okutugatta nga ffe bannabukoto East era okuŋŋaanira maka ge wano e Mikoni e Buwunga. Ne nnamusa abakulembeze mwenna miti eby'enjawulo abasobodde okutwegattako wano olunaku olwaleero mu nteekateeka eno. Ne nyongera okuwoola bannabukakkata mwenna abadde batudde awo musembereko wano era ndowooza bagenda okusobola okwogera mukulu Diani abantu ba Katonda mwenna abakuŋŋaanye wano. Saba nange okwegatta ku bannange okwebaza Salongo Kalema Pax olw'okutujjukira n'atuyita tujje tubeerewo ng'atubuulira ekiddako. Nze Ssennyonjo Patrick nga mpangaalira Mitondo mu Bukakkata. Nsanyuse nnyo ng'omukulu ayogera ku magye agatutulugunya. Mu kyamazima nze nagenda Emitondo mu 2010 nakulira Minyinya wano okuliraana Nkuke. Bwe ŋŋenda Emitondo eyo twayitanga mu kibira ng'okitya n'okiyitamu. Olwaleero ekibira kyonna ekya Jubya Central Forest bakiriizinga kyonna, kyokka bwe baamala okukiriizinga abaaliizinga ne baleeta abatema emiti egyabaddemu ginnansangwa bali mu kusimba kalitunsi. Naye ne bakusanga ng'oggyeemu oluku oba eryanda, abasirikale waliwo omukulu eyasoose n'abawaana nnyo nti batuula mu balakisi e Kasijjagirwa. Nkukakasa amazima ffe batuteekako akabalakisi kalamba Emitondo. Tuli mu kunyolwa, tuli mu kkuba emiggo. Kale baalittiddemu n'ekuba nnaddiini. Nze ndi musajja musomesa wa ddiini, naye abasajja lumu bansanga nga ntambulira na mu kkubo eriri mu kibira ne banfukamiza wansi mu bantu abatalinamu yadde ak'obuntu. Era tusanga ennyiike ey'amaanyi okubeera nga tuwagira gavumenti eno naye nga tuyisibwa tutyo. N'olwekyo omukulu nsanyuse nnyo bw'oyogedde ku kintu ekyo, mmanyi nti kati omanye ebiri ewaffe. Ekyokubiri ekyagwa mu kalulu ekyo kyo ffe sitwamanya, kubanga nze yayimirirawo ku kyalo kyaffe nga nkutte ekipande kya Salongo Pax. Naye ekyasinga okutwewuunyisa nga tewali kusoma mu register, wabula n'omuntu eyazze eggulo n'alonda. Kyokka nga bulina okubeerawo kubanga amagye gabayambako ge galiwo ge gakugamba kola kino. Kakati ng'onoogaanirawo gwe civilian atamanyiiko kiddako. N'olwekyo munnaaye ffe bw'ovuddeyo n'ogamba nti okomawo weetuli era tujja kukuwagira. Neeyanziza nnyo neeyanzeeko. Bakadde bange nsaba mukkirize tugatte eddoboozi lyammwe n'eryange tukube engalo nga twebaza Salongo Kalema Fred Pax n'omukyala we okutuyita mu maka gange. Nsaba weebale nnyo weebalire ddala okutujjukira. Nze nno mu bufunzo nnaazizzaako ennaku. Amannya nze Katongole Bagampange Adrian. Nze kyamaanyi w'ekyalo Kakyanga owa NRM. Era nga ndi muwandiisi ku Muluka ng'owabaazirwanako, ate nga nze w'amawulire ku ggombolola y'e Bukakkata ku lukiiko olukulu lwa mainstream. Ndi munnabyabufuzi owa NRM badde ku bavubuka ebisanja 3 paka lwe nanyusi. Naye kyenjagala bategeeza Salongo Kalema lwaki gambye nti onnaazizzaako ennaku olyose n'okomawo. Era singa nayogedde nga tonnayogera mbadde ngenda kukusaba nti oba obadde enteekateeka osijje wabadde nayo. So tubadde tukusaba okomewo ssebo tunaazeeko ennaku kuba ffe abamu twasanga okusoomozebwa okungi nnyo. Ku kyalo kyange nasembayo okubeera naawe mu meeting era ebyalimu mmanyi obijjukira. Twadde netegeeza abatuuze nti bannange embeera eri bweti. Wabula ate gwe wennyini era sanyukira nnyo obululu bwafuna e Bukakkata. Kuba e Bukakkata tewali yakumanyi. Ffe twali tukumanyi era nga ffe tugamba abantu. Nze ku kyalo kyange twalonda emirundi 2. Twasooka ne tulonda ogwasooka n'owangulawo. Abantu ne bava ku kyalo ekirala akalulu ne bakayiwa.
ekyalekera kwaffe tuliganaganya ebyalo bingi tulondera kumpi miguwa gye gitwawula ne bajja ne bakayiwa ne tuddamu ne tulonda ne bansinga obululu butaano era nkugamba mu bukakkata mu muluka bukibonge ebyalo bibiri bye wafunako obululu ekyaffe ekyakacyanga n'ekyakunyi ewasaala omukijira twagezaako okukola kye tusobola naye amaanyi naawe ku luno bw'oba okomyewo jangwe bukakkata otambule bakulabe mazima ngenda kusooka okubaaniriza nate nga sinnaba kubaaniriza kansooke mbeeyanjulire neebaza buli muntu yenna avudde waggulu ng'ayogera ng'awaana omubaka bawaffe sebo omubaka tukweyanzize zayogera nammwe erinnya nze Ssennyonda Isaaka kyamaani w'abavubuka bukakkata ayaliko kati ndi w'e Makonzi ku Muloka. Kummwe abali wano mwenna njagala kubuuza ani yeeteeseteese okukolagana n'omubbi? Waliwo yeeteeseteese okukolagana n'omubbi? Nti mu bulamu bw'ensi eno teri muntu ayagala mubbi. Omuntu yenna bw'omulaba ng'akunyagako ebibyo omutwaza ntyagi si bwe kiri? Kati twebaze Ssaalongo Kalema Pakisi okuvaayo atuggyeko omuki tumukubire mu ngalo omusajja oyo. Nali munakuwavu nnyo. Nze nali agenti ku polling station y'e Makonzi ku Bukuko. Nali woogu omu naye nakubiranga mukama wange jangu abantu bakwetaaga okukulabako. Nagamba nzija enkya nzija luli naye nali nkimanyi nti ebimuwuba biki bingi naye kyemmanyi nti olwaleero agenda kukola enteekateeka enzijuvu era ennuŋŋamu buli muntu abeere mu Ssaala okunoonya akalulu ka Ssaalongo Kalema Pakisi era sebo tuli wamu. Njagala kutegeeza ffe tukubwa emiggo buli lunaku mu kibira twali bavubi ennyanja baagituggyako naye ng'ate batulimba. Baganda baffe batuyita ne batugamba mujje mutusindike waggulu tugenda balwanirira mu abawansi. Naffe ne tugamba baganda bange bano nti mujje tusindike ne tusindika. Be tusindika bwe batuuka waggulu mu miyembe emiyembe bagirya bagirya ne bapakira mu nsawo ffe batusuulira biki bisigo bye tukomberera ne twalabye omuntu w'abantu agenda okutuyamba anaatusuulira naffe ku miyembe. Munene nnyo kulwa Ssaalongo Pakisi. tweyanzege ssebo Era nnyina muganda wange eno ye ttiimu gye tukola naye emirimu ey'e Makonzi. Era omwami ono Samula kaabuuze ku mukama waffe kubanga tutambudde naye akaseera. tweyanziza Abantu gye tuvudde ne gye tulaga kati. Amanya gange gyagenda Erisa ku kyalo gye ndi nkola nga kyapasano NRM ate ku Gombolola nze nkulira abakadde. Bwe tugenda Emengo Musabagabo kyana Mukaaka nze nkiikirira abantu abava ebweru w'Obuganda. Nyina ensonga lwaki njagala Pakisi Ssaalongo Kalema akulembere Bukoto East. Twagala ogizuukusa twawambirwa emyaka giweze. Nze waliwo mukisa gwenina abakuru nsisinkana nabo gyogwe twali awo Embarara nga tuzika Meja Kazoora nabuuza General Kendo Tafiire lwaki timutwa obuyambi ufasha savisi ya NRM tetutuukako ewaffe Masaka. Yaŋŋamba nti Masaka mwena ekizibu kyamwe kimutamanyi. Mwagala kulya omuyembe naye timwagala omuti kwe guva. Masaka City mwinayo Mpuuga. Bukoto Central mwinayo NRM nti nedda wali ani Sebamala. Ate mu Bukoto East tulinayo Kanyike. Nti ababona tebasobola okubako kye babakiikirira n'okubayamba okubasikira kuva waggulu kutuuka gye muli. Bwe bampita mu training center e Mukono Museveni namutuukira ne mumubuuza taata watusuubiza ekyuma kikamula enanasi waffe ekyana mukaaga naye ne lwaleero tukituukanga enanasi zaffe Kenya bwe bazigula naye bwe beekyanga zituvundako. Yaŋŋamba obuzibu bwe mulina bakulembeze bamuweereze bamusindika kubakiikirira tibabakiikirira.
kyenvudde ngamba era omukisa guno tugukozesa buluganda Sara Kityo namuronda namukola campaign naye ekizibu kye ekizibu kwe twafuna teyamuwangula n'olwaleero akyaliwo olw'okuba nti amaanyi tagalina agajjako Kanyike. Nze ndi ku mulamwa gw'okununula Bukoto East tusobola kufuna obuweereza kuva eri gavumenti kutuuka gye tuli. Nga nze olwaleero singa tubadde n'omubaka nga wa NRM mutuukirira ne tugenda mu ofiisi ya pulezidenti nimubuulira ebizibu byaffe nenkwatagana n'omubaka ono naye singa kyesobola kuboogererako nga sirina omubaka gwe nkwatagana naye. Naye singa Paxi atuuka mu parliament nga tujja ne tuteesa wano nga bana Bukoto East twetaaga ki nga nze nitugenda ne Paxi muzeeyi tasobola kuba butatuwako kyatuweereza obuweereza nitufuna obuweereza mu constituency yaffe. Banange turwanirire kuraba nti tweyinunula so si kuba ti gundi mukwano gwange Sara Kityo mukwano gwange nnyo naye mpagira Paxi g'okuba ndaba Sara talina maanyi. Tukwasaganye turabe nti tununula Bukoto East n'obuweereza bwa gavumenti butuuke gye tuli. Mbagaliza emirembe. Abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna. Abantu ba Katonda mwenna erinnya n'eddoboozi nze Nakayondo Nataliya Mukiibi nva ku kyalo Kabira ka Namusabala mu Lukakanywa Ggombolola Bukuuga era nga yenze abakyala gwe baateekamu obwesige ne bampa obukulembeze okubakulembera. Bannange nze nsooka okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala akalulu ke twayiseemu tekaabadde kangu olw'ensonga nti omubaka kira gwe tutembeeta abantu baabadde tebamumanyi naye nga tumutambuliza kafaananyi bufaananyi ne tukuba amavi wansi bannange mulondoono kyokka nga tulina ensonga lwaki tumutembeeta era lwaki twagala okumuyisaamu atukwatire kaadi. Bannange ng'okwebaza kukomezzaawo neebaza omubaka waffe Mwami Paxi. Nze muyita mwannyinaze kuba nze Nakayondo era mwannyinaze ne bwe nzija wano n'abaana bagamba osenga. Ssebo nkwebaza weebale kutwagala. Mwami Paxi oyo ye muntu gw'okubira akasimu ne bw'aba abadde bize naye waddira akukubira ne bwe ziba ssaawa mmeka. Ye muntu afaayo ku bantu. Nze okumuwagira kwange tekwali kwangu nayina ensonga yange era nga twogeraganya naye teyanvaako obudde bwonna yabeera nga nkubirako wadde nali maze omubuulira ensonga yange lwaki naye teyanvaako. Kati ensonga eyange eri bwe byagira nebaako bwesikattira ne ŋŋamba nga lwaki siwagira mwannyinaze kubanga ekisooka nze njagala buwanguzi saagala kuwangulwa. Nagenda okulaba nga singa tuyisa Mwami Paxi mu butuufu muntu w'abantu ye muntu awuliriza ye muntu gw'otuukira noyogera naye ye muntu akubira kasimu. Nagenda okulaba nga Mwami Paxi ajja kusobola okutukiikirira nga tujje mu buwambo bw'emyaka 15 gye tumazeemu. Era nze neesimbyewo nga kansala ku muluka gwaffe ogw'ekanywa naye nze ndi mumalirivu okugoberera Paxi. Ndi mumalirivu okunoonya akalulu ka Paxi oba tebampagire nga tebampe saagala kuwangulwa nze nnoonya buwanguzi kuba Paxi ye muntu gw'obuulira ekizibu n'akiwuliriza. Nze nnyina omwana wano namubuulirako bubuulizi nalinga eyakola olugambo naye Mwami Paxi bwe namubuulira ku nsonga y'omwana oyo baali bamusibye